Uganda botikidwa ennyike n'ekikangabwa olw'engeri munnaddiini omuyisiraamu omulala yattiddwa nga wakaayita ennaku nnyakku zokka ng'omukulembeze w'abashiya mu ggwanga naye attiddwa mu ngeri etanategerekeka. Ng'ayogera mu kikolwa n'amawulire, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye nti newankubadde obutemu bombi bubadde mu nkola y'emu naye tebulina obukwataganira kuba obumu bwabwe abufuzi obulala bwa ntalo za ddiini. Enanga agamba nti okunoonyeza ku butemu bw'e Mayuge bulaga nti mwabaddemu ebyobufuzi ate nga buno obwabaddewo ku Sande bulimu ebyeddiini. Already tuyina n'abajulizi be twatandise okuggyako statement nga bwe tuzze tukola emabega kituyambeko okutangaaza eggwanga n'abooluganda bonna oba okufa kw'omugenzi kubadde kusibuka ku njawukana ezabaddewo mu bukulembeze ku muzikiti oba kibadde kiva mu kakuubagano wansi w'amadiini oba kibadde kiva mu njawukana eziri mu famire oba nga kikwatagana ne bizinesi. Ng'abayisiraamu bali mu kwebuuza atta abakulembeze b'eddiini Enanga ategeezza nti ensonga bagikutuka na bwala era ng'okunoonyeza kugenda mu maaso nga bamaze dda okukwata abantu 15 ku byekuusa ku kuttibwa kwa Dr. Abdul Muwaya. Tuyungudde obubondo bwaffe obw'abakugu okuva mu Flying Squad. Tuyina n'abakugu abava mu kitongole kyaffe ekya homicide ekinoonyereza ku butemu mu ggwanga era nga bano wamu ne intelligence yaffe abakesi baffe already bali ku ground nga batandise dda okulondoola n'okunoonyereza abo abali emabega w'ekikolwa kino. Wabula obutemu busingako wano mu nsangi zino ng'abantu abeera 10 battiddwa mu biseera by'ennaku enkulu wabula ng'omuwendo tegwatuuka gwa mwaka guyise. Tumuomu be baafa mu bitundu ebirala ebya Uganda so ne tufiirwa abantu 45. Then abaalumizibwa baali 64 abaalumizibwa mu bubenje obwo naye nga okusingira ddala bwava mu kuvugisa ndiima n'abalala okuba nti baali tebagoberera biragiro ku makubo gaffe. Wabula mu bubenje bwa mmotoka wabaddewo okukendeera kw'omuwendo nga ku mulundi guno abantu 45 be bagambibwa okufiira mu bubenje bwe bidduka mu nnaku enkulu.